ng'esigadde ssabbiiti 2 okutuuka ku lunaku olwalumu Desemba olw'okwefumitirizaako obulwadde bwa Mukenenya mu nsi yonna. Olwaleero tusazeewo tutandika okumanyisa ku ngeri obulwadde buno gye bukosezzaamu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu baani abakoze ekyamaanyi okumalawo obulwadde buno, era na buli ssekinnoomu olina kukola ki okwasizaako eggwanga n'ensi yonna okumalawo obulwadde buno. Alipoota eyafulumizibwa ekitongole ky'ensi yonna ekya UNAIDS ekirwanyisa Mukenenya eya 2021 yalaga nti abantu abawangala ne Mukenenya mu nsi yonna bali obukadde 38,40 nga ku bano obukadde 36,70 bakulu mu myaka ate akakadde 1,70 baana bato okusingira ddala abali wansi w'emyaka 15 wabula ku bano bonna ebitundu 54 ku 100 bakazi n'abaana ab'obuwala. Era alipoota y'emu yalaga nti mu mwaka ogwa 2021 mwokka abantu abapya abaafuna akawuka ka Mukenenya baali akakadde 1,50 so nga mu Uganda mwokka alipoota y'emu yalaga nti abalina akawuka ka Mukenenya bali akakadde 1.5. Kakati mu kwefumitiriza ku bulwadde buno mu nsi yonna Uganda ng'ensi tukwatibwako butereevu kuba obulwadde buno bwatandikira wano mu bbendobendo lino ery'e Masaka okusingira ddala mu disitulikiti y'Ekyotera ne Rakai mu myaka gya 1998 era bangi okusooka tebabumanya nga babuyita ddogo olw'engeri gye bwalumangamu abantu ennyama neggwako ku mibiri ne bayiwa ebintu ku mibiri ne bakogga ne basigaza magumba meereere ne basiiwuuka ne batuuka n'okubeetamwa. Okusooka obulwadde buno bwatta nnyo bannayuganda olw'obutamanya nga n'ababulina babeenyanyala era bangi n'ab'enganda zaabwe baabasuulawo ne badduka. Era mu mbeera eno kizibu nnyo okwerabira omuzira wa Uganda eyali omuyimbi Nakinku omugenzi Phil Bongole Lutaaya eyasooka okuvayo n'alangirira mu lujjudde nga bw'alina akawuka akaleeta Mukenenya ekintu ekyawawaaza ensi eno. Phil Bongole Lutaaya Minsuseera omuzaale w'eggomba mu mwaka gwa 1988 bwe yakeberwa mu ddwaliro lya Stockholm mu ggwanga lya Sweden abasawo baakamutema nga bwe yalina akawuka akaleeta siriimu yawuniikirira naye n'aguma ng'omusajja. Yafuna ebirwadde bingi omuli obulwadde bw'akafuba n'ebirwadde ebirala ebya kkookolo era yakalirirwa nnyo n'akogganyina naggwaawo nga takyafaananika. Wabula ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna mu mwaka gwa 1989 Phil Bongole Lutaaya yalaba talina kyakuzza wabula okuyamba bannayuganda n'ensi yonna era yalangirira nga bwe yalina akawuka ka Mukenenya era mu kulangirira okwo yalangirira n'ekaweefube w'okutalaaga ensi yonna ng'amanyisa abantu ekirwadde kino ng'ayita mu nnyimba n'ebirala. I wanted to go on shouting loud about this crisis. I ignored people who were calling me a liar, people who were calling me an opportunist. I knew time would come when they would understand. Wabula oluvannyuma Phil Bongole Lutaaya mu ddwaliro e Sweden baamussa ku ddagala ery'amaanyi nga n'okuyimba takyasobola kuyimba wabula oluvannyuma yeekakaba n'afulumya oluyimba olwakwata ku mitima gy'abantu mu nsi yonna oluyitibwa Alone nga ttottola ennaku abalina obulwadde buno gye bayitamu era oluyimba olwo lwakyusa nnyo obulamu bwe n'obw'abalala. It's me and you, we gotta stand up and fight. We'll share a light in the fight against hate. Let's come on out, let's come together, fight hate. In times of joy, in times of sorrow. Mu luyimba luno yavumirira abantu abawasosola era yatabaala amawanga mangi wabula no mu Uganda yayambibwako ne gavumenti n'ebitongole by'ensi yonna okubunyisa obubaka obwali mu luyimba luno. Now I'm making new contact. Now more loving arms thrown around my neck. Take my hand now. Wabula ekyennaku oluvannyuma omuyimbi ono Nakinku atajja kwerabirwa olw'ennyimba ze yaleka ayimbye ekirwadde kyamusinza amaanyi era yakomezebwawo wano mu Uganda n'afa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'Okuminebiri mu mwaka gwa 1989 ku myaka 38 egy'obukulu era akyabalibwa nnyo ng'omuzira w'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya mu nsi yonna. Omwaka guno yatuddamu okwefumitiriza ku bulwadde buno mu nsi yonna wano mu bbendobendo ery'e Masaka. Tetusobola kwerabira kitongole kya Nakyewa ekya Kitovu Mobile ekiri ku musingi ogw'Eklezia Katolika mu ssaza ly'e Masaka ekiyambye abalwadde ba Mukenenya okubatuusaako eddagala mu maka gaabwe
okubudaabuda ababulina ne bamulekwa baabo abaafa Mukenenya. Mu mboozi y'akafubo gye mbaddemu ne Dr. Matovu Yidi akuddira entambuza y'emirimu mu kitongole kino ekya Kitovu Mobile agambye nti omulimu guno bagukoledde emyaka 35 era atubulidde engeri gye baatandika mu mwaka gwa 1987 n'embeera yaliwo mu biseera ebyo naddala mu kitundu kino nga ne Philip Bongole Lutaaya tannavaayo kwerangira mu butongole. Siriimu yatandika mu mwaka wa 1981 era yatandikira mu bitundu byaffe bino ebya Rakai. Volu Kitovu Mobile n'etandikibwawo 1987 okugezaako okukendeeza obulabe n'okusaasaana kw'obulwadde bw'akawuka ka siriimu. Siriimu yajjira twali situmumanyi nga situmanyi bulwadde ki, situmanyi engeri gye tuyinza bweziyizaamu, situmanyi engeri gye tuyinza bujjanjabamu era tuzze tumanya ebyo byonna bye twali tetumanyi ku bulwadde buno nga tuyita mu kunoonyereza n'okuweereza. Bwe twatandikira ddala eyo siriimu yakosa nnyo abavubuka n'abakyala abo kyavaamu okubanga bamulekwa beeyongera. So ebiseera ebyo twafuba nnyo okulaba nga tuyambako ku bamulekwa ate n'okuyambako ku ndwadde ezajja ne siriimu. Siriimu mu kujjira ddala yatandikira mu kansa. So ekitongole kino kyatandikibwawo kuyambako abo abalumizibwa ate n'okuyamba okukendeeza kusaasana kw'akawuka ka siriimu n'okuyambako yakosezza ennyo kugeza ng'abakadde nga bamulekwa. Dr. Matovu atubuulidde nti mu bbendo lino be baasooka okutwalira abantu eddagala nga bakolagana n'ebitongole nga Taso, Uganda Cares n'ebirala era baali balabirira abalwadde ba siriimu abaali mu mutwalo gumu 2000 nti naye oluvannyuma gavumenti yabawewulako neyeddiza abalwadde abasinga naddala ku malwaliro gayo aga gavumenti nga mu kiseera kino be batwalira eddagala ewaka be balabirira ne mu mbeera ez'enjawulo zonna ez'obulamu bwabwe bali mu lunaana. Wabula n'agambye nti kyatayinza kwerabira engeri abantu gye baafangamu nga bbiri tannaba kutuuka kuba eddagala eriweweeza obulwadde buno lyali terinalabika bulungi. Poze okusoomooza kwe tusinza okusanga nti siriimu yakosa emigi gy'egikola ti olw'obutamanya abantu bangi baakwatibwa obulwadde, abantu bangi baafa naddala myaka egyo egyatandikira ddala nga tunafuna ddagala naddala nga tunatuuka mwaka ga 2024-2025. Siriimu yali asaasaana ku sipiidi ya waggulu nnyo n'abantu bangi baafa ne baleka bamulekwa bangi ne baleka abajjajja ate nga be balina okulabirira abazzukulu baabwe. Kale naye kati bingi bizze bimanyika eddagala erikendeeza ku bungi bw'akawuka siriimu lyafunika era ffe bamu ku baatandika oddigaba bendo ly'amasaka wano. Okusinziira ku bbanga lye bajjanjabidde akawuka ka Mukenenya mu bantu nga bali wamu n'ebitongole bya nakyewa ebirala eby'ensi yonna ne gavumenti. Dr. Matovu agambye nti kati waliwo obuweerero kuba agenze kati akendeera olw'okumanyisa abantu okuteereddwamu amaanyi wabula alina okutya nti ate mu masekkati ga Uganda siriimu yasibuka naddala mu bbendo lino ery'e Masaka ate siriimu yeyongera bweyongezi naddala mu baana abato abo buwala. Kunoonyeza kwe tukoze tulabye nti siriimu mu bantu aba bulijjo yakendeeramukko naye alina abantu mwe yasinga okusigala nga mungi kugeza nga abawala abato abali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku 24 ate era siriimu ono mungi nnyo mu bitundu erinaanye ennyanja olw'enneeyisa z'abantu abo era siriimu ono tumusanzeeko ne mu towns naddala eziri ku makubo amanene kugeza kuva ku mutukula oyo okudda e Kampala obutawuni bungi awo siriimu akyali mungi naye nga okutwalira ewamu era bw'oba weetegereza Uganda ng'ogitadde wamu siriimu asinga kubeera wano waffe mu masekkati ga Uganda wadde nga mu Uganda yonna siriimu agenda akendeera tufe ate wano mu masekkati ga Uganda siriimu yeeyongera bweyongezi. Twali tulina ebirowoozo nti tujja kusobola okwaŋŋaŋa siriimu ono tunatuukira mu mwaka gwa 2023 naye kiyinza obutasoboka olw'ebyo tujja tulaba. Akati nkasimbye wano olunaku olwaleero era wenja okukasimbula sabbiiti ejja ku Mande nga nkwongerayo n'emboozi eno nze Ssebuufu Matia ku Leediyo Buddu.